Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 BNTV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe omulungi tukwaniriza mu program ensulo y'enkya. Tukkiriza nga Mukama abukeeseza bulungi. Wasuze otya eyo? Olunaku lupya, ebirowoozo bipya, amaanyi mapya. Neera tugenda tandika n'ekyokuyiga kyaffe ekyakumakya ekiriko omutwe ogugamba gwe mwewa. Ani gwe weewadde? Tugenda kweyongera okunnyonnyola ebigambo bino naye katusooke twebaze katusabe. Katonda ayinza byonna, tukwebaza Mukama olw'olunaku olwaleero lw'otuwadde nate okutuukako mu maaso go. Tukwebaza olunaku oluggya lw'otadde mu maaso gaffe. Tukulembere mu byonna bye tugenda okukola. Okusinga byonna tusaba Omwoyo Omutukuvu abeere wamu naffe nga tuyiga. N'essaawa eno gye tugenda okumala maaso go, Mukama oyogere naffe. Kwe kusaba kwaffe mu Yesu Mukama waffe. Amiina. Ani gwe weewa? Tulina omutwe ogugamba gwe mwewa. Olunyiriri lwaffe olw'okujjira tugenda kuluggya mu kitabo eky'Abaluumi essuula ey'omukaaga olunyiriri lwa 16. Tujja bikkulayo ffenna. Tugendeyo. Bayibuli egamba bw'eti, temumanyi mwewa okuba abaddu ab'okuwulira, muli baddu b'oyo gwe muwulira? Ebibi okuleeta okufa, ab'okuwulira okuleeta obutuukirivu? Tetumanyi? Kibuuzo. Ekibuuzo kino kinene. Bagwe okitegeera oti? Bw'ofumitiriza ku bigambo ebyo oweewa okuwulira, oli muddu waaki? Gwe mwewa, ani gwe weewadde? Emboozi etulambululirwa mu katabo kaffe kano ke tuyigako, tulaba olutalo olwaliwo mu biseera ebikadde eyo mu mwaka gwa 1865 ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna. Tulaba ng'eggye eddene eggwanga lya Bulaaya lyagenda mu lutalo. Olutalo luno lwali mu kifo eyo mu Virginia. Olutalo luno lwali lunene nnyo. General Robert yasalawo bawanike mu lutalo luno. Bawanika. Kuwanika. Era waliwo n'olulala oluwandiikibwako mu byafaayo. Luno nno lusuubizibwa nga lwe luwanika olukyasinzeyo obunene. Luno lwali mu ggwanga erya Japan. Lwaliyo mu mwaka gwa 1945. Kiki ekyaliwo? Japan yasalawo okuwanika bwe bagenda kutabaala n'eggwanga lya USS Mosul. Eggwanga lino baali bagenda mu lutalo olunene. Naye engeri olutalo bwe lutojjera mu nsi ezo ne tuziwulira, juzi wabaddewo olutalo olw'e Russia, tubadde nga tuluwulira. Entalo nnyingi. Okimanyiko nti naawe mu bulamu bwo mulimu olutalo lw'oyitamu. Olutalo lunene lutojjera buli lunaku, buli ku nkya. Ffenna tulina entalo tuyitamu. Obutafaananyako mmundu ze bakwata eri, olutalo luno olw'omunda, olw'omwoyo. Pawulo kyava agamba eri mu Befeso 6 nti tetulwana na mubiri newankubadde na musaayi, naye tulwana n'ab'obuyinza omu masaza mu bifo ebya waggulu eyo n'emyoyo emibi. Olutalo lunene. Era luno olutalo ddo lunene. Waliwo n'akatabo
kiyitibwa olutalo olunene, olutalo olunene nnyo. Naye ekisinga obulungi ekireeta essuubi mu bulamu bwaffe nti olutalo luno luli makkati gaani? Nga Kristo n'omulabe Sitaani. Ffe tuyingiriramu wa? Tuyingiramu nga batutwala mu bulokozi oba omulabe ng'atwala gy'aba ayagadde mu bujeemu. So okusinziira mu kitabo kya Matayo, tusobola okugendayo ne tusomayoko Matayo essula y'omukaaga olunyiriri lwa 24. Otuseeyo Bayibuli etugamba bw'eti, tewali muntu ayinza kuweereza baami babiri, kuba oba anaakyawa omu n'ayagala omulala, oba anaanywereranga ku omu n'anyoomanga omulala. Temuyinza kuweereza Katonda na Mamona. Ebyo bye bigambo bye tujja mu kitabo kya Matayo essula 6. Ani gwe twewa? Bayibuli etulaze bulungi nti tetusobola kubeera wakati. There are no middle grounds. Tewali mbu nze nja kubeera wano mbeereko katono eno ewa Sitaani katono eno mbeereyoko newa Katonda katono, kale nja genda nsabeko naye era embeera bw'enaagaana nja genda ewa konna enda Abakristaayo beeza bakatonda aba biri era bw'obeera wakati awo. Bayibuli etugamba nti eno ewali negative ng'ekigere kimu kiri ewa Sitaani ng'ekya Katonda, gw'oyodde oba wa Sitaani. Oba eno omuntu omu yagamba nti kinagasa ki okubanga ebya Katonda tobinyumiddwa bulungi ate ne Sitaani tobinyumiddwa bulungi, olunaku ne lutuuka nga byonna tofunyeemu ate n'owunzika ng'oweeredde eri ewa Sitaani, kinagasa ki? Omunyumirwe paka oba onyumirwa Sitaani paka. Salawo ffenna kuli mikono gyaffe. Olutalo luno olugenda mu maaso oluusi lusinziira mu mbeera ze tuyitamu. Tulwana entalo nnyingi nga bwe tulaba, naye ekikulu kya byonna tulina okukkira nti tulina ffe. Era bw'ogenda eri mu kitabo ky'aba Chronicles akugamba nti olwo ekitwetaagisa mu lutalo luno kuwanika. Okufaananako n'amagye gali oluusi otuusa mirembe. Oyinza okuwangulwa naye oluusi ne kireetawo ki? Emirembe. So okusinziira ku Pawulo atugamba nti buli muntu yenna gw'asalawo okuweereza oyo yaba mukama we. Oba oweereza bujeemu n'obeera mujeemu, n'oweereza Sitaani, n'oweereza ekibi, oba okuweereza obutuukirivu n'obeera n'obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Byonna bivaamu ebyo bye tusalawo okusalawo. Tetusobola kuweereza baami babiri, tosobola kubeera ku njuyi bbiri. Era Pawulo tutegeeza bulungi nti omuntu oyo gw'aba asazeewo okwewa, obanga osazeewo okwewa Kristo okumuweereza mu bulamu bwo, Kristo ajja kuyingira mu bulamu bwo. Ate oli wa ddembe, tewali akusalawo, teri akusalirawo, buli muntu alina eddembe lye. Ekyo ekirungi kya Katonda, takukaka kintu ky'otayagala. Lwakubanga ajja kubeerawo akulage. Era agamba mu kitabo ky'amateeka nti
obulamu n'okufa biibyo naye salawo ki bulamu akugamba choices zino bbiri naye no yandirabise ennungi kati gwe kiri gy'oli oba onaabeera muwulize ng'olunaku olw'eggulo lwalulabye oba onasalawo okusalawo okukwo mu kusiteesaako bw'osalawo okukola ebikolwa ebitasanyusa Mukama okutambulanga mu ngeri gy'oyagala gwe so si Mukama gy'ayagala tulaba bandera awanika ye Sitaani era awuuba nnene nnyo mu bbanga n'agamba kati ekyo kiwedde bwe tusalawo okutoba omanyi oluusi okola ekituufu bibiyita mu kutoba ogamba naye sijja kulimba kolo lw'ogamba nti sijja kulimba lwe bakubira essimu ng'esoomooza etya n'ogamba Yesu nsaasira n'obeerawo paka era Mukama bw'aba akuwadde amaanyi amangi n'ogamba kanjogere amazima oluusi ebintu by'amazima biba byakutoba naye n'ogamba nja toba kanfiire mu Kristo naye nga nfiiridde mu ye Mukama atuwa omutima ogufaananako bwe gutyo nti tujja kutoba tutobe paka nga tukoze ekituufu Mukama kyakola ki kyatwagazaamu tubeere abaddu ba Katonda okusinga okubeera abaddu ba Sitaani kyenzijjukizaamu oli omuvubuka eyali yazaawa yagamba kangende mbeera omuddu mu nnyumba ya kitange at least eyo nja kufuna emmere at least eyo nja kufuna wenneebaka at least eyo embeera ejja kuba nnungiko katusalewo olwaleero okubeera abaddu ba Kristo naye Sitaani taliiko ludda bwe tusalawo okujeema bwe tusalawo obutali bulungi Sitaani ayinza okukusanyusaako kaseera buseera bw'olimba n'owulira ng'amazima obulimba bukusingidde amazima obeerawoko n'olowooza nti kiri covered neera lwaddaaki Sitaani amala n'akuvaamu byonna Kristo abitusobozese buli kiseera tuleme okweteeka mu mbeera omulabe w'ayinza okutusanga n'atukola ki n'atukema tulwanyise embeera efaananako bw'etyo gwe bw'oba omanyi nti obunafu bwange kwogera lugambo lwaki ogenda n'osemberera abantu abanyumyanyumya nnyo ku bantu weeteera ddala mu katuli wali Sitaani wanaatera ogambe nti munaye jangu otandika okulutambuza olugambo bw'oba omanyi ng'ekizibu kyo nti kubba lwaki gwe tosala amagezi gonna nogamba Mukama ziba amaaso gange gano nneme okwegomba ebintu by'abalala kankole nja kukola oba nfunye mmeka naye nja kukola weewala kimu butakemebwa kyova olaba eri mu ssaala ya Mukama waffe bwe tuba tusaba tugamba nti Mukama otuyambe tuleme okukemebwa otulokole mu kukemebwa okwo Katonda atuteerawo obuddukiro era atuwa omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya bulijjo omwoyo abeerawo mu Kristaayo oyinza okunjulira ne kaakano waali ne mu kiseera ekyo nga bakubidde essimu oli wamu nange mbadde kaakati ntuuse wano n'obeera mu mbadde kumbe weeteeka mu mbeera ey'okukemebwa oleme okutuukiriza amazima n'ebirala bingi ebyo bitono obulamu bwaffe ffenna tubwetegerera naye Mukama yayinza okukola enjawulo mu bulamu bwaffe atya nga tumwewa olunaku olw'ejjo luno lwatuyigiriza ekigambo ekyo okumwewa n'omukkiriza nti gwe Mukama katikola okukkiriza tekiriiko bukkiriza mbunja tudde abamu bakuyita kwatula Kristo nti oba kati njagenda nga nsabe ku sabbiiti buli sabbiiti nze nakkiriza it goes beyond that kisukawoko so ebikomo ne we binaatujjira nga biringa omuliro bwe tuba nga tukyali wamu ne Kristo ajja bituyisaamu okusalawo kuli mu ngalo zaffe ekirungi Mukama atuwa etabaaza etumulisize
ogambe nti ekitangaala kikiri oba kikino, nze sijja kugenda eri mu kizikiza. Omwoyo abeerawo n'atulungamya. Yesu akoze kyonna ky'asobola ife tulondewo obulamu obutaggwaawo. Ekyo kyo teri muntu yenna agenda kwekwasa. Era ku lunaku luli Bayibuli etulaga nti Kristo aliyimirirawo okuwolereza oyo amukwasiza ebibi bye byonna. Asazeewo Kristo okumulungamya. Olwo olunaku oluliba lutuuse, Kristo aliyimirirawo ku lulwo oba ku lwange. Kibuuzo, ani gw'osazeewo okubeera mukama wo? Omugondedde? Omuwuliriza? Okuwuliriza okw'amazima? Olwaleero gwe twewa agenda kukyusa obulamu bwaffe. Sayidi ziri bbiri, twalabye dda teri middle ground. Bwe nsalawo okugondera obujeemu kunkulembera mu kufa. Eri Baruumi akirambulula bulungi, tusobola okugendayo ne tusomayoko. Baruumi 3. Baruumi 3:23. Bayibuli egamba bw'eti, kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda, naye baweebwa obutuukirivu bwa buwa lwa kisa kye kununulibwa okuli mu Kristo Yesu. Njagala tugattewo lumu ne Baruumi 6:23 agamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa, naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Kino tulaba nga tewali mulala ali makati. Either obulamu obutaggwaawo obuli mu Kristo Yesu oba ekibi ekitukulembera mu kufa, mu kuzikirira kw'emirembe gyonna. Buli kiseera omulabe abeerawo atwetayirira. Peetero atugamba nti alinga empologoma ewuluguma ng'enoonya gwe awummuza. Ogwo mulimu gwe. Ffe ne watunaakola twe tetusobola mukyusa. Naye bwe tuba tetusobola kumukyusa, mu maanyi gaffe ki kye tusobola okwewa? Kwewa Kristo. Ekyokuyiga kyaffe ky'olunaku olwaleero kitukubiriza okusalawo, naye okusalawo okutuufu. Gw'osazeewo ki muganda wange? Nze nsalawo bulijjo okwewa Kristo. Annuŋŋamye, antambuze mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye. So singa nze bwe njagala, naye bw'ayagala. Lwaki tetubeera nga Pawulo ne twebaza Mukama olw'embeera ezo oluusi ze tuyitamu ezituyambako okusalawo Kristo newankubadde ng'oluusi zibeera mbeera nzibu. Ekyokuyiga eky'olwaleero kitukubiriza okuwanika. Tolemera ku kibi, tokyesibaako. Wanika ekiseera bwe kiba nga kituuse ky'okukola ki? Ekyokuwanika. Lwaki olinda ye? Lwaki nninda? Mukama atuwa amaanyi ago to give up. Omuzungu omanyi yabyanguya, wadde si nnimi zaffe ezo, naye agamba nti give up. Give up when it is not yielding. Bwe weesiba ku kintu n'olaba nga tekikola kite. Kiringa bwe tudda mu bizinesi. Ebintu bino ebya bulijjo bye biyinza otuyambako okulaba. Omuntu bw'atandika bizinesi agisuubira okuleeta ssente. Era bw'etandika bw'eti ng'alaba talina kyafunako, agenda kukyusa omulimu. Agenda kukola strategy empya, agambe nti kati wano kigamba. Naye naffe mu bulamu bwaffe obw'obukristaayo
bw'oweeseba ku kintu ng'olaba tekina gye kikutwala, lwaki tokita? Malala, bukopi, lugambo, kyonna kye kiri. Bw'oba olaba nga tekikwongera eri Kristo, salawo olwaleero, amaanyi ogayina. Nze, gwe, ani, ffenna amaanyi gali mikono gyaffe okusalawo. Mukama natuyigirize okulondawo ebyo eby'ensonga n'ebyo ebitali by'ensonga. Bw'otunulira mu bulamu bwo olwaleero, mu lunaku olwaleero ng'ofuluma ewuwo, oba eyo gy'oli yonna, gy'obeera gy'okolera, oyinza okutandika n'ogamba nti naye bino bye bintu bye nnina mu bulamu bwange, kiriwa kyenta? Abantu batera bikola ebyo ng'omwaka gutandika. Naye nze ngamba n'olwaleero osobola okukikola, osobola okureviewinga, osobola okukwekebera mu bulamu bwo n'ogamba kati ndowooza kino bwe kuba bubbi mbadde nabwo ebbanga nfunyemu ki? Tewali. Bansiba luli, bankuba, bakola bwe bati, nandiyagadde ogenda nakyo maaso ng'oteekako sita. Kiki ekirala? Kwegomba. Neegombya ebintu bya bendi ne mbakyawa. Bwe maze obbakyawa ne mbakola bwe nti. Ekyo ng'oteekako sita. Ogenda kulaba nno ng'emize oluusi emingi gy'olina mu bulamu bwo tegirina gye kikwongerako, wabula okuluŋŋamya eriwa mu kkubo ery'okuzikirira, tegitusembeza eri Kristo. Oddeku eno sayidi endala, tetutunuuliranga bibi byokka, wabeerawo n'ebirungi. Kristo akola bingi gye tuli. Ogambe kale olwaleero nayambye gundi. Tekirimu sitaani okutunuulira ebirungi Mukama by'akozesezza. Don't be proud in them, wabula gulumiza. Tobyenyumiririzaamu nti obikoze mu maanyi go, wabula weebaze Katonda oyo abikozesezza. Gambe kale bwe mba nnyambyeko gundi, tik, Mukama weebale. Sigeeyeza nno leero, olwo ogenda osembula, olistinga ebirala n'ebirala n'ebirala. Sibbye, n'engeri nnyingi, siweddeemu maanyi. Ebyo ebintu oluusi ebituleetera okusemberera mu eri sayidi endala etali eno etusembeza eri Kristo. Nsuubira nga lisiti eyo ejja kukola bulungi. Giwe obudde, beera wa mazima ng'ogikola, teweerimba kubanga weemanyi ate Kristo yakumanyi n'okusinga ggwe. So, beera serious, Mukama ajja kukyusa obulamu bwo, ajja kukyusa n'obulamu bwange. Weebale nnyo okubanga owaddeyo akadde n'obuteekako program. N'ogamba sijja kutandika lunaku nga sigenzeeyo, Mukama akuwa omukisa. Beerangako bulijjo, essaawa ze zimu, Mukama kuume. Tugenda kwebaza, tulyoke twawukane. Katusabe. Katonda waffe, weebale nno Mukama nti bwe tukwewa osembera gye tuli, n'otubudaabuda, n'otuyigiriza ekkubo ery'obutuukirivu. Ffe tuli bannafu Mukama naye gw'oli w'amaanyi. Tuma Omwoyo wo atuluŋŋamye ne mu lunaku olwaleero. Tuyambe tuleme okwerimba, tulistinga ebintu ebyo biyinza okuba nga bitusembeza wala naawe. Ate otuwe okukwewa obituyambeko okubiggyawo mu bulamu bwaffe. Mukama n'ebirungi tukusaba bulijjo tuteekinge record. Onyweze empisa ennungi mu bulamu bwaffe. Onafuye empisa embi ezitakusanyusa mu bulamu bwaffe. Oluvannyuma lwa byonna Mukama, tuveemu ng'abantu abakwesa ekitiibwa buli we tubeera, abaweereza bo. Era Mukama onaatwenyumiririzaamu ennaku zonna. Tukuume mu lunaku luno olwaleero, owa omukisa ebikolwa bye tugenda okukola. Buli kintu kyonna omukono gwaffe gwe kinaalaba okukola, tukikole n'amaanyi gaffe nga tukutendereza. Okusaba kwaffe otuluŋŋamye mu buli kigambo, mu buli kikolwa, mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.